Essuula ey'okutaano. Awo Kiramu kabaka w'e Ttuulo n'atuma abaddu be eri Sulemaani, kubanga yawulira nga bamufuseeko amafuta okuba kabaka mu kifo kya kitaawe, kubanga Kiramu obwedda yayagalanga Dawudi. Sulemaani n'atumira Kiramu ng'ayogera nti, "Omanyi Dawudi kitange nga teyayinza kuzimbira linnya lya Mukama Katonda we ennyumba olw'entalo ezaamwetooloola enjuuyi zonna, okutuusa Mukama lwe yabateeka wansi w'ebigere bye. Naye kaakano Mukama Katonda wange ampadde emirembe enjuuyi zonna, tewali mulabe newaakubadde akabi akajja. Era laba, nteesezza okuzimbira erinnya lya Mukama Katonda wange ennyumba, nga Mukama bwe yagamba Dawudi kitange nti, mutabani wo gwe nditeeka ku ntebe yo ng'adda mu bigere byo, y'alizimbira erinnya lyange ennyumba. Kale nno lagira bantemere emivule ku Lebanooni, n'abaddu bange banaabanga wamu n'abaddu bo, era ndikuwa empeera olw'abaddu bo nga byonna bwe biriba by'oligamba. Kubanga omanyi nga kuffe tekuli n'omu alina amagezi okutema emiti okwenkana ab'e Sidoni." Awo olwatuuka, Kiramu bwe yawulira ebigambo bya Sulemaani n'asanyuka nnyo, n'ayogera nti, "Mukama yeebazibwe leero awadde Dawudi omwana ow'amagezi okufuga eggwanga lino ekkulu." Awo Kiramu n'atumira Sulemaani ng'ayogera nti, "Mpulidde by'ontumidde, n'akola nga byonna by'oyagala eby'emiti egy'emivule n'emiti egy'emiberosi. Abaddu bange baligijja ku Lebanooni ne bagiserengesa ku nnyanja, era ndigisengeka okuba ebitindiro okuyita ku nnyanja okugenda mu kifo ky'olindaga, era ndiragira okugisumululira eyo, naawe oligiweebwa, era olikola kye njagala bw'onoowanga emmere y'ab'omu nnyumba yange." Awo Kiramu n'awa Sulemaani emiti egy'emivule n'emiti egy'emiberosi nga byonna bwe byali bye yayagala. Sulemaani n'awa Kiramu ebigero by'eŋŋano 200 okuba emmere ey'ab'omu nnyumba ye, n'amafuta amalongoofu ebigero 20. Bw'atyo Sulemaani bwe yawanga Kiramu buli mwaka. Mukama n'awa Sulemaani amagezi nga bwe yamusuubiza, ne waba emirembe eri Kiramu ne Sulemaani, ne balagaana endagaano bombi. Awo kabaka Sulemaani n'asolooza abantu mu Isirayiri yenna, abaasoloozebwa ne baba abasajja 300,000, n'abasindikanga e Lebanooni buli mwezi 10 mu mpalo. Baamalanga omwezi ku Lebanooni, n'emyezi 2 ewaabwe. Era Adoniraamu ye yali omugabe w'abo abaasoloozebwa. Era Sulemaani yalina 7,000 abaasitulanga emigugu, n'80 abaatemeranga ku nsozi. Obutassaako baami ba Sulemaani abakulu abaalabirira omulimu 3,300 abaafuga abantu abaakola omulimu. Kabaka n'alagira ne batema ne baggyayo amayinja amanene, amayinja ag'omuwendo omungi, okussaawo emisingi gy'ennyumba n'amayinja amabajje. Abazimbi ba Sulemaani n'abazimbi ba Kiramu n'Abagebali ne bagalongoosa, ne bategeka emiti n'amayinja okuzimba ennyumba.